nje baliko mwena bannayuganda gye muwangalira kansubire muli bulungi. Olunaku lw'olwaliro mbaleetedde UK, njagala kukuyisa mu processing nkulage batya wo applying. Watching a video eno gisharingira omuntu watching until the end. So genda ku Google yo oteke mugenda baterawo eno linki kandabe ngenda bateramu eno linki owandiike www.gov.uk.standard ngenda baterawo ne gundi osobola otekawo standard/visitor/visa or /on business tugende maaso. Kati ogenda kugenda ku page efaanagana bweti. Eno page bweti nji viewings kiriko visit visa the UK as a standard visitor. So kirira waneno wansi ogiraba ndowooza njagala weesomereko ebintu bineno. Kati waliwo waneno visit on business, visit to study, visit on biki bwe bityo, visit for medical reasons. If you are under 18, apply for a standard visit visa. Kati tugenda waneno tugambe apply for standard visit visa. Apply mpozi n'abantu mwena abagamba nti byenkola temubitege like bibawa results ndala mbikola namwe waneno nenze mbikolera ku laptop naye naawe osobola obikolera ku simu yo oba laptop oba osobola okugyewola oba ogenda ewo omuntu n'agikuwa. Kansubire tuli bulungi kansubire kana akakofiire nako kanyi tugende maaso. So ogenda waneno ngenda sooka balaga fee. Abantu abasinga mbadde mu mbuuza bannange mashalo sente mekaze nsasula okubeera nga ngenda biki visa fee kubanga njagala bayisizaamu nti abantu abamu mwekanga nga mumbuuziza ekibuzo mashalo nkola ntya okutambula neetaaga sente mmeka kansooke nkugambe kati ku UK kwentandikidde ngenda kulaga visa fee. Wano bakugamba visa fee you can apply for a standard visit visa or if you visit the UK regularly you can choose to apply for a long term standard visitor visa instead. Katugenda waneno batugambe fee. Kati wano bateekawo fee standard visit visa ya euros 115 for 6 months. Zemmeke Uganda kale naligambe nga mitwalo kale tugambe nga 45 awo maybe then osobola okugira euro eri kumeka. Kati nogenda neno ku standard for visitor for medical reasons. Bobera in case nti olina obulwadde obukuluma ng'oyagala genda bagujjanjabire UK ogenda sasula $2 z'emitwalo nga ndowooza obanga tugambe nga 8 oba 75 okisinzira ku $. Kati era ne waneeno standard for visa for academic nga gwe ogenda kusoma biki long term visa ya 400 bino bwe biti ne bwe biti oba kiraba. Kati ne bagamba apply online. Kati genda waneeno kirira wansi o applying online. Ojja mu ku applying online ogenda ku page fanana bweti kansubire ffenna tulaba bulungi because saagala nnyo bubeere butini nnyo ate tubeere nga tetulaba oba okitegeera. Ndowooza olaba olulimi lwonna oluli mu nsi lwonna weeruli naye nze tugenda choosing English kubanga lwetumanyi tewaliwo Oluganda Oluganda teruliiwo bambi munansonyiwa. So tugenda wano tugambe next. We tugenda ku next bagenda kugamba select a country to provide your biometrics. Wano wenjija ba agent we bababbira nti gwe nga gwe omuntu ajja kugamba nkukolera ebintu biometrics zo azitadde mu UK azitadde mu Dubai ate nga olupapula lwagenda okujjuza lwa Uganda oba kitegeera kyenkugamba. Kati njagala tugende maaso ensi eyo gy'olimu nga kangeze nti oli Dubai mugenda okolera gundi yo biometrics zo buli kintu kyonna mwe kirina okubeera tugenda kulaga. Kati wano bagamba choose your country wogenda oteeka biometrics bino ebyenkumu bineeno tugambe Uganda. Wobanga ogenda ku applyingira Uganda teekawo Uganda. Wobanga oli mu Dubai teekawo Dubai. Oba oli mu Saudi Arabia teekawo Saudi Arabia. Tuteekawo Uganda ate nga gy'ogenda okugenda wagenda kuba walala. Beera nnyo mwegendereza oba okitegeera. Katugambe Uganda kubanga information erina okumatchinga oba okitegeera. Katugambye next.
kati wejo waneno bagenda gamba check available visa application center location obo kitegeera kati wano ne bakugamba wewe banga wa Uganda I have identified the location where I will provide by my biometrics, or I am unable to provide my biometrics at any location. Kati nga gwe oyinza ogamba you want different location era different location ejja kukyuka ogende ku location ndala naye kati wane eno fina tumanyi we bakolera gundi biometrics kati tugambe wane eno identify tugambe next. Kati wogenda ano bagenda gamba apply for a UK visit visa obo kitegeera olaba ndowooza soma wansi wane eno soma kati wogamba apply tandika wane eno gambe start awantu awali green tugenda ku startinga kati bagenda kugamba teekamu email address obo kitegeera teekamu email address yo kati nze ngenda kugira wane eno injiposing nteekemu email address male ngambe forward such that saagala nnyo mulabe nnyo email address. Okay, let me pause it a little bit. Mpozo kubajukizaamu oyina okubeera nga eno password ogi repeating. You have to repeat this password twice. Password gy'oteeka waggulu ng'omaze oteekawo email yo gy'oba oteeka ne wansi ebeere kubanga efaanagana ate password make sure nti togyerabira. Kale katugambe continue. Don't update. Kati tutaddemu tustatinze kati wano bakugamba who does this email address belong to. Teekawo you kubanga webanga yo katula kimbanze nkugulirawo nga email eyo it belongs to someone else. Wegulirewo email nga yo as in it's yours. Okay, gamba you me ekitegede save and continue. Ogamba save and continue bagenda kugamba do you have any other email. If you have any other email osobola bagamba, but if you don't then gamba no, then ogambe continue. Then bagenda kugamba your telephone number bagenda we may contact you by telephone if we have any further questions about your application or about your immigration status after your application has been decided. So take away number yesimu eyiyo obo kitegeera ate otekewo yennyini soko otekewo 256 otekewo 5 otekewo number yesimu egenda okubeera nga bakola kinga bakubirako si ya mukwano gwo si ya maama wo si ya bbaawo eyiyo tebanakubira bagaye mune tomanya oyinza okuba oyina ekintu kye beetaaga ne bakubira kati kale katugende maaso. Kati eyo gundi eri mobile tugambe nti eri mobile tugambe save gende maaso. Kati bagenda kugamba any other telephone number wobanga oyina endala bagambe yes wobanga tojina tubagamba then tugambe continue. Wetugamba continue are you able to be contacted by telephone. Kati gwe kenyini oyinza gamba I can be contacted by telephone call and text message yes obo kitegeera then save and continue. Kati wetumala awo bagenda kugamba amannya go obo kitegedde nze kanteekewo wane eno Peter oba Peter my God koninga yechi Selum bagamba I do not have a current passport or travel document. Gwenga gwe teka ugana amanya bakugamba gana amanya galina okubeera nga gegamu agali mu passport bisomeeko tugende mu maaso. Saga kikola eno video kubeera very long kubanga nkimanyi temwagala kuwachinga video until the end and it is not good at all. In addition to the names already provided, are you now or you have ever been known by any gamba nedda upposing oyinayo nickname ubanga togirina gamba no tugambe save and continue. Then bagenda gamba your sex and relationship status. Kati nga gwe oli mukazi oba oli musajja erinnya liri entaddewo Peter lya musajja kati goba oli mukazi teekawo nti ndi mukazi oli rather ntadde kantekewo male kubanga ntaddewo erinnya Peter kati goba oli mukazi teekawo female oba oli musajja teekawo male. Ne bagamba what is your relationship status. Woba ng'oli single ng'omanyi toweeyo marriage certificate teekawo single ng'oli single woba ng'oli married teekawo married obo kitegeera. Kati bagenda kugamba save and continue.
then ogenda tandika processing oba okitegeera ogenda tandika address sigenda kumalirayo byonna because bitwala obudde teekawo address yo nti obeera Makindye Mubaraka oba okitegeera ogambe city ki ogambe province ki oteekewo postcode tulina 00 emirundi postcode tulina 256 postal code ebiseera ebisinga is it postal code yeah ebiseera ebisinga tuteekawo 00 oba okitegedde emirundi ena then netugamba country Uganda yo Uganda eriwa ino aneeno oba okitegedde kubanga tetulina postcode kandi tugamba biki is this address also corresponding address yes gwenga gwe we make yes gamba yes it is wobanga byotaddewo byebyo oba okitegeera nze just kale kamale gateekawo tugende maaso nze just mala gateekawo such that tugenda maaso continue so wetugenda wagenda gamba how long have you lived at this address osobola obagamba maybe years noteekawo maybe 5 oba okitegeera what is your own relationship status at your home osobola ogamba rent nti oba you own it it depends oba okitegeera then tugende maaso bagenda kugamba passport number o travel gundi passport number eri ku gundi ebiseera ebisinga oba tulina A oba B eba ya capital letter ebiseera ebisinga noteekawo enamba biki bwetyo kati bagenda kugamba issuing authority on your passport or travel document this would be referred to as a country of issue of place badge issuing wa Uganda passport bino byonna kati biri mu passport yo oba okitegeera badge panaye bino bingi nnyo sigenda sobola bimalayo bannange ndaba tukyali bingi nnyo paka video ngenda gikomya waneeno sigenda gimalayo teekawo waneeno teekawo gundi yo teekawo entered in the formality passport yo badge date of birth bakuzaala ddi eggwako ddi ye bino by the nsobola bijinga bugenzi wano 80 netugenda maaso nenkulaga ogw'omunaana 1999 first gwe teekawo ebituufu 2030 tugambe continue passport number review kati olaba passport ki byonna bandaga nti nteekawo bifo okitegeera so gwenga gwe naali kugambye wanditaddewo ebintu ebituufu check the date it's too far in the past okitegeera so teekawo ebintu nga bigenda mu gundi bicorrespondinga oba okitegeera kubanga wonooba ng'otaddewo ebifu era bajja kugamba so kati wano ngeri wentaddewo ebifu tetugenda kweyongerawo sigenda kuddamu kutandika bintu bipya banaye mbagala nnyo sharinga video eno paka wonootuuka waneeno nja kubanga mbaleetera ebintu ebifaanagana bwe biti ng'obiraba gwe kennyini nsaba obyegezeseemu nga ggwe ogambe nti wembanga ngenda byebino ebintu ba agent bye babalimba n'otuuka awantu nga mune agent yakulimbye nti no ngenda kukolera ate mune nakolera ebintu ebifu bino ebintu weeteremu ebibyo beera ne woba omuntu akuyambyeko beerawo ng'abijjuza I love you all may God bless you